Ekifaananyi ky'olaba ye Dr. Shehab Ali Yusuf munnansi wa Sudaani yalinnya ku ttaka lya Uganda mu August 2023 oluvannyuma lw'okufuna omwagaanya ogudduka olutalo mu Sudaani. Yasooka kupangisa mu bitundu by'e Kansanga gye yamala emyezi 6 n'adda mu bitundu by'e Entebbe n'amalayo emyezi 8. Bwe yava eyo n'adda e Najjeera gy'abadde okutuuka nga 24 Ogw'omukaaga omwaka guno. Luno lwe lunaku lwe yabula. He leaves this home and he's wearing shirts with a black and blue. The black and blue. He is 58 years old. Yava wabadde asula ku ssaawa nga 5 ez'okumakya. Babeera nabo ng'abagambye nti agenda kulaba ku mwannyina nga n'ono abeera mu bitundu by'e Najjeera. Kyokka teyatuukayo. He told us he was going to our sister. It's near here. It's not far from here. Abadde apangisa ne muganda we Ehab Ali Yusuf era nga balongo. Ehab agamba eyabula ye mulongo omukulu gw'oyinza okuyita waswa mu Luganda era bw'obalaba kumpi tobaawula. Exactly like me. Typical like me. Batulaze ne katambi akakwate ku ssimu lwe basembayo okubaako naye we basula ng'alina mu ngoye ze yabuliramu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. كده السلام عليكم كيف الأخبار تمام أولادي كيف ما في كلام زي ده. Ekitanda wabadde asula mulongo munne buli lwakitunulako afenyiike. Mwannyina Chad Ali Yusuf atuuse n'okwoza ku mmunye bw'atandise okuteebereza engeri mwannyina gye yasimattuka ebikompola n'amasasi Sudaani ate n'abulira mu Uganda gye bajja okufuna emirembe. نتمنى إنه الناس كلها تقف معانا وتفتش معانا يوغنديين على السودانيين كل المواطنين يفتشوا معانا. I think it is the important things that we offer prize for anyone find him. 1 million thousand. Kyetutegeddeko okuva mu booluganda kwe kuba nti munnaabwe bye yayitamu e Sudaani mu lutalo byamukosaamu ne ku mutwe. He's suffering from depression and sometimes he forgets the reality about the war in Sudan and he lost a lot of things in Sudan. Beekubidde endulu ku poliisi ne bawenja ne mu buli kafo babadde bateebereza naye munnaabwe abuze. Cover all Nigeria 1 or Nigeria 2 and Kasangati, Giaza and Nalia, there's something Nalia, Shawatli. Mu kwogerako n'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiriraano Patrick Onyango ku ssimu atutegeezezza nti poliisi olwafuna amawulire g'okubula kwa Shehab yatandikira mu kwekenneenya kamera z'oku nguudo e Najjeera. Last time that we seen here in Nigeria market, the camera, we seen in the camera, he's going to Buatli. He's going to the direction of Buatli. Kati twawandikidde director wa ICT eri ku police headquarters bayongere ogezako okunoonya n'okukozesa ekifaananyi kiraro gye bawadde okulaba nti bagezako okulondola ali yagenda wa ali yayingira wa naye okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Esabye buli alaba ku Shehab atuukirire poliisi. Patrick Ssenyondo, NTV ku ssaawa emu.